Omuntu gwosanze ennaku ebbiri abeera atya besitiiwo, nnaku bbiri ate omuyita fake friend. Muyina obuzibu temumala kwetegereza bantu nti omuntu ono gwe neeyabiza gwe ndaga ekizimba kino ali atya. Mubuukira buli omu mubuukira etokota omala ogamba oyo gundi fake friend. Buli omu mukwano gwo osobola okumaintaininga emikwano 10 nga buli omu kale 10 gyonna mbu ba besitiiwo kisoboka. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda, nange Asha nava namatovu. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo, era nga mbabuuzaako nnyo abasama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu bannange Mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala, ate ng'okuweereza tusinzira wano ekifo kiri ku Sama Road bakiyita Silverback. Olunaku lwe Monday nno babeera ne pizza buy one get one, n'olunaku olwokuna nagamba tubeerayo ne ka section kaffe nga sikoze na bannange. Waliwo last time ke twatemako kaali kagamba katya mukwano nno. Nakoma ku mikwano egyagala okubeera mukwano gwa buli omu. Abaana abawala agamba gundi mukwano gwange, gundi mukwano gwange, gundi mukwano gwange, kuba tebiri nnyo mu basajja. Bo bagamba oyo kyali wange, oyo kyali wange. Naye abaana abawala muyina ka speed, osanze kale tugeze omuntu olunaku olwaleero. Oyo n'abeera besitiiwo, n'omupostinga, n'omutimba, my bestie, my sweetheart. Manyi mweyita bestie, baby, byonna tubyeyita which is okay. Naye omuntu gwe waakasanga lwaki omuyita besitiiwo. Naku bbiri mutabuse ng'ate ogamba gundi fake friend. Omuntu gw'osanze ennaku ebbiri abeera atya besitiiwo, nnaku bbiri ate omuyita fake friend. Muyina obuzibu temumala kwetegereza bantu nti omuntu ono gwe neeyabiza gwe ndaga ekizimba kino ali atya. Mubuukira buli omu mubuukira etokota omala ogamba oyo gundi fake friend. Buli omu mukwano gwo osobola okumaintaininga emikwano 10 nga buli omu kale 10 gyonna mbu ba besitiiwo kisoboka. Ye gw'oyita besitiiwo yakimanyiko nti oli besitiiwe. Bannange osanze omuntu nnaku bbiri oyo besitiiwo. Abantu betuludde nabo betulina oyita ba bestie, kuba bingi betuba tuyiseemu tuba twegeyageya dda ne twesonyiwa ne twenyiigira. Oyo aba bestie bubanga bufumbo nti ndudde mu bufumbo buno wabula mbuwangudde nti tuluddeko emyaka 5, emyaka 10, mwezi gumu, weeks 2, waliwo bwe twalabako wano by the way. Bamala myezi emeka tegyali mingi ne batandika okwerangira byonna bye beenyumiza, naye nga bakazi bakulu. Abaana ab'obuwala tuyige ekigambo kye bayita mukwano gwange, bestie wange. Si bestie wa nnaku bbiri mbu bestie. Si bestie wa nnaku bbiri mbu omunyumiza n'ekikuli mu kabina ekyakukutte ekizimba. Nedda. Ate n'ekira tulina okulaba by the way, waliwo akantu ke nalowoozaako one day. Abaana abawala last time nakibagambako nti ebisinga tutabula bigambo kweyagala basajja, ebyo kwagala basajja baffe. Omwana omuwala ndaba olunaku olwaleero. Bw'oba oyina mukwano gwo nga mumaze naye emyaka 10, emyaka 5, ng'ekigenda okukeera ku makya okubatabula gwe naye kigambo, musonyiwe mu mutima gwo. Musonyiwe nga bw'osonyiwa omusajja nti yayenze, sonyiwa mukwano gwo. Just muyiga omanye nti daano ono alina ekigambo, kambeere ng'ebimu sikola ki sibimunyumiza. Ffe twanyiigira abantu nga tetwabayiga, tetwabawa budde. Nze nanyiigirako mukwano gwange just keera ku makya datinga muntu gwe gw'ataasiima, ne munyiigira paka kati. Naye nga tumaze ebbanga nga tuli ba mukwano, tulinga ba Luganda, tweyagala, twali kimu, nanyiiga. Ne natuuka ne musonyiwa mu mutima gwange ne ngamba kale just ekintu kyali mayina. Omuntu osobola onyiiga nti mukwano gwange n'akola bw'ati, naye ebintu ebimu tusonyiwe mikwano gyaffe. Kozi nga kinene kisingako awo, muleke. Tuyige ekigambo best friend. Best friend wo yaani? Gwe buli omu ne gwasanze ennaku ebbiri mbw aba best. Wakalaba omuntu omuyita best.
obuukira ono obuukira oli buli omu mukwano gwo olowooza mu nsi muno buli omu asobola obeera mukwano gwo gw'osuubira nti buli omu akwagala. Twesibye ku bantu, twesiba ku bantu, tubayita ba bessi naye nga ye takimanyiiko nti gw'oli mukwano gwe omuyita wa bessi we alina ne bessi we. Yes, bessi we alina bessi we. Just tukitwale nti tulina yiga abantu, tulina yiga mikwano gyaffe, tulina gisonyiwa, tulina gyagala n'omanya nti kati ono ali bw'ati. Boundary ezimu tuziteekewo naye muleme okubeera gundi mukwano gwange gundi mukwano gwa bannange. Si buli omu nti agenda abeera mukwano gwo, si buli omu nti agenda abeera bessi wo. Mukiyige, si buli omu nti mukwano gwo. Gw'oyita best friend wo ye amanyi gw'oli kyaliwe, toli bessi we. Bwetyo nno bwe tubeera ku Life Experience Uganda, okuweereza tusinzira no ku Super Back. Mubeere bulungi. Bye bye.